oyina emisango ewuwe oyina misango ki ewuwe kino kyekiroto kyange bulijjo sabula naye ekiroto kyo terinakyukirira oyina emisango ewange noonyako tujogereko genda kunoonyako taata nakasho kange bano osimanya mugamba nampa akasente kasinza kwogera mu kamera respectinga career y'omuntu kati nampita ningendayo ngenda ulabalanga David Lutalo nabayitira bonna nabayita omayindi musajja mukambwe musinga oba okoze ekintu ekyekisiru ekiyinza okunteeka mukati abagoba mukomera mu byebbeeyo nsingira American dollar kyova olaba nkutunuulira neneemoola tobatanga bajanga bakanga nkuliko ku kido kulaba munda nenekanga ndi kuli kulo noonya na kifo we ndikuteeka nkusibeko olugo ono yeravu kamishona yambunamya ani oya konkona it's your boy Junior Lutalo, TikToker from Busabala Kanava. Nenyongera kutumia kuba nabe Kanava mwena Lubugu Mugango. Mwena mwebale kumpagira likes, mwebale kumpagira ba followers bange mwena oba oli awo mungo abampeere kyemusinga okola ki kwagala kwenkana obugulu bw'egongolo. Lutalo Junior erwa tusazeewo tukunoonyeeko okusinziira ka video akatambula kewasisinkanye muganda wo Lutalo simanyi oba muganda wange oba si muganda wange sijja kigalantingako nnyo naye nga kyemmanyi mwagala nga wonna ayagala maama wange era respect gyempa omusajja ozaalibwawa ndi musajja munaluweero ne Lutalo ava Luweero naye ebyalo byawukanamuko katono totulangako awo n'owulira ku luvuvu mu olugamba nti oba muyinamu ekibagatta mu musaayi pozi abantu okinteekako nti is he your brother even mu comment section zange is he your brother are you twin kugamba nemba teekateeka nti no I'm not sure that I'm his brother or not nawe toli sure nange siri sure you don't know naye kyemanyi we are not brothers but we are resemble ekitali kinene nnyo kiri okufaanagana si Luganda naye nga kyemmanyi mwagala nnyo ng'omunayuganda ng'omusajja ali famous omusajja ayimiriddewo ne music wa Uganda okulyawo ne Africa n'ensi yonna wide and world. Talk about okumusisinkana. Was it your first time? Yes. Gwabadde mulundi gw'ogusoose? By the way ekintu kye nabaddeko nnaku bbiri emabega oba lumu emabega kigeraageranye essanyu lye nabadde nalyo ligeraageranye ku enkoko eyo obwana bwayo nga babujjaawuddeko then weekomawo essanyu lye buba nabo nga bwetala lye nabadde nalyo oba lyo omwoki wagonja anti abatannajja nga akuba mu ngalo naye mwagala nnyo Devi respect the hairs boss. Gwabadde mulundi gw'ogusoose omusisinkana ebbanga lyonna wali owulira okyagala ekyokumusisinkana? Naloota nnyo ebirooto bye naloota si kwesudya nti oba ki nalootanga nnyo nga ndi naye ku stage era ebiseera ebisinga tonyoomanga birooto nalootanga nnyo ogwasembayo namulootanga tulina we tuli naŋŋamba naye Junior godda ku stage nga yakugamba yes naye kati raba recently one day back I was happy by the way you just know mwabaddewo abadde wano bayitawo Kanaaba as it Kanaaba ku Happy Village wasituse okuva ewaka n'ogenda oba baali babatimba mwenna? Kyadde kitya? Of course tebatutimba nali mu Western ne bakwese muti n'omuganda bamutimbye abantu bamanyi we are brothers nengamba oh God that's massive era really I'm gonna be there when to nabagamba I must be there by his grace nenzija nga omuntu yenna
nayingidde mu VIP mitwalo 2 era we naguze n'akasaati kendowooza ebyakasaati tugenda bituukako mwasharinze stage babiri era n'omuyimbira namu he was happy gwe mukulaba mu kifaananyi kye kye yakulaze ogamba yabadde musanyufu oba abadde awulira akasajja ku mutima simanyi eyo twandivuddeyo kubanga David gwe mmanyi physical appearance gyadde akulaga no was he happy no simanyi sijja kyogera nti yabadde oba atyo batene it was kyabadde nga fun kyogere nti yabadde nga ageza kugamba waliwo omuvubuka let me tell you nagenze nti ako stage omanyi David muntu w'abantu muntu w'abantu nga olaba papa message abantu abo bwe tuba tubogerako by the way we are respecting them too much kati nabadde nyambadde suit ya black sati ya white nga omanyira omuntu ngoze ku mukolo gwa muno nengendayo kati waliwo abawala babadde bazze okuyimba oluyimba lwa Love Commissioner kati ne wabawo omusajja ayingira ku stage nayimba oluyimba olubabongoti naye nga ndaba akukibulamu abuuka ne baŋŋamba babadde ne baŋŋamba gendayo oyimbyeko tikina mutawanda ajja kugoba just nabadde nga agezesa ndabe ekiki ekibaawo nga ku stage naye abantu public ebetyo omusajja nagamba bambi nayagala kuwamu naye bagamba nfaanana n'ebigambo bye twayogedde naye ne public yalaze nti they are happy okuba nti we are two in the same stage nabadde musanyufu naye nze essanyu lye nabadde nalyo saategedde byaddiridde just tewategedde oba ye musanyufu oba si musanyufu saagana kubimanya tetwandigenze nayo kubanga David muntu ayagaliza buli ajja mu maaso ge singa abadde tayagala yandingambye babakomaawo naye waliwo bye yakugambye nti wagambye gwe kirooto kyange n'akugamba naye nga tonatugenda wa kirooto olina emisango ewuwe olina misango ki ewuwe waayo omwana yenna asobya eri omuzadde kirabika nina kye nasobya gyali mu njogera oba mu ntambula oba oliawo mu ngeri gye nkolamu ebintu byange ate sijja kigalantinga nti waliwo abamugamba nti neeyita ye kuba yaŋŋambye nakulabako Busoga really I was there some time back naye kyenyongera okakasa Abannayuganda bambi sayitangako David Waitani Junior Lutalo even TikTok Junior Lutalo Junior which means senior is there already but they say weeranga nga Lutalo in some places era ne bakuwa sente neeranga nze nzijjanga ali mu karaoke nojjanga nga Lutalo Junior kumbe nga bo bapromota balanzani no waliwo omwana omu yampa ekintu kino mwakirabyeko abamu be nabadde nabo oyita akasenyi ku mwalo n'ogenda bayitawo katiko omuvubuka njajja nga nkubira essimu nga ngamba Junior nakasho kange nga nakasho kange bano simanya mugamba nampa akasente kasinza kwogera mu kamera oba nyinza okwogera mu katono oba kugamba ne confusing omukulu ate si birungi kale waliwo ebitalina kwogerwa sometime respectinga career y'omuntu kati nampita ningendayo ngenda ulabalanga David Lutalo nabayitira bonna nabayita omanyi ndi musajja mukambwe musinga oba okoze ekintu ekyekisiru ekiyinza okunteeka mu mukatyabaga oba mukomera yes David atobye n'erinnya lye I know bwe mwogerako muganda wange era nze
kati Lutalo Junior wakivaamu otya kuba ngambye wabayita wagenda okuwulira nga balanga David Lutalo n'obayita simanya omunene atuuse David Lutalo ne ngamba what let me call them nabayita mbulaga ne mbaga mubeerawo ne mbagamba mumpe ku drop gye nabawa ng'omusajja omulambulukufu mumpe ku drop gye nabawa lwaki mulanga David muyinza okundaga bbaana ye wano era mba muleta ku sente meka nga bonda bankutunuulidde bw'ali obagamba omanyi mbatandika ne baga temutunula bbali temugezaako kundeetera mitawaana kubanga abantu bamanyi neeranganga ye do not any announcement as in Lutalo is around just announce people we have Junior we have Lutalo Junior lwaki okola ekirango bwotyo kubanga microphone etuuka wala understand kubanga abantu nabola bagamba David tiri mubona wano twale mbaso tiri wona David nga basoka bagamba tiri mubona wano tibonanga ku David gano mama gwobonanga ku David gano okitegeera bo bennyini abantu abo mwe bapromota abantu abatuteka mbivulu mubalabanga abafala wallahi abantu abo balambulu ate bakwata video they know everything they know they are musicians man ndi mukambwe mono nsonyiwa I understand kuba nawe nacho protectinga ndi mukambwe mu bro Ronnie ndi mukambwe mu at the end of it all wagenda ku stage noyimba oba kade mwatuka kunzikiriziganya ati nabagamba mumpe ku poster nembagamba wano David Lutalo aliwo ba promoter nemugamba bro Ivo where is David Lutalo omanyi nti gojja kuyisaawo ekikyo yatimba ekikali ng'ogamba atimbye shiba abantu bajja bangi no ekikali nga kinene newe yatoolako nga bw'oleeta omuyimbi nga si munene nnyo tasobola kijjuza how was the turn up nze nenkola announcement entumibaga banange ensobi yazze mu bantegese naye nze Junior Lutalo si nze David Lutalo era sawa yakakati mujje nga mumanyi muzze kulaba omuntu afaanana ani Lutalo era ngenda kukola ennyimba ze mwagala era nayimba ng'abantu tebagambe nti Lutalo aliwa bagamba bambi webale tugamba kituufu tujja katutuzze navawo tewali nsasage I know how was the turn up abantu bajja bangi according ekikali ky'omusajja yafunamu sayagala kumanya nawe bandi badde bameka babiri wajjo yayimba kubanga omanyi waliwo ebintu mu nsi muno bye tukola muganda wange waliwo ebintu bye tukola naye nga mu kubikola tetufudde yani gwe kigendo nnyiga okitegeera I understand nze abantu bampita kati waliwo yampise bundi bujjo waliwo ayagala kuntwala Tanzania waliwo kagamba nga bakutwala nga Lutalo Junior nze Junior how much do you sing in bundi bujjo like boba ola kuyisenga Lutalo Junior how much do you sing there era nyimba ez'omukulu onanti like oyimbiranga sentemeka because wamwebaziza n'ogamba webale kumbezaawo mu bufunze ero senta akatono akatali katono akatali kanene you just not just geragiranya awo nange nkubiriza obeerawo otya era akasente omukulu baba kututenga bundi bujjo ofunanga sente mmeka bakuwanga mmeka kizibu nnyo ekibuzo ekyo kyompadde kyamazima kijja kunkalubirizamu kuba nyinza okwogera sente nga ntono nezinyweza omukulu mutya simutya nti oba nti naye mutya olw'ekitiibwa kye mu bantu n'abagoberezi be bangi just know kati nyinza okugera nga nyinaga musajja akubira ddala sente naye nga mbeera n'obutonotono nengula kajjampake people say oyola sente David Lutalo wandiyimbidde miliyoni 8 mu mbalala munda eyo 10 gwe bakutwalirayo ku 3
nedda bantwala ne bangatta n'abawala ba dancers ne bambala mutwe ku mutwe kale kugamba okubeera mu bantu kuba naye waliyo gundi ngezaako obutambuza ennyimba z'omukulu we lutannatuuka batalumanyi kuba waliwo ebbalaza wentuuka n'agamba ye ate luyimba kyolwo nti nendumuwa ku flash mbadde sirulina naddulina